mazima Yesu oli mulungi, oli mulungi, mazima Yesu oli mulungi. Mazima Yesu. Abalungi ab'ekisansanyusa okubalaba, mwebale okujja, mbaaniriza nnyo mu Mukama waffe Yesu. Mwebale nnyo, mwebale ddala okwerekereza byonna bye mukola ne mujja ne mubeerawo ku ssaawa eno nga bulijjo ssaawa 9. Mbaaniriza mwebale nnyo okubeerawo kwammwe kwa makulu nnyo gye ndi. Nsaba Mukama abawe omukisa. Olwaleero mazuukira ga Mukama waffe Yesu gaali mazuukira ga Mukama waffe. Abagenze mu kkanisa mbakulisaayo mukulikire eyo ddala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abasabidde ewaka nammwe mwebale kusaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Leero mbadde nina enjiri gye nategeka nga ngenda kwogera ku mazuukira, amaanyi agali mu kuzuukira. Naye olw'embeera eriwo nagikyusiza nesigira kubanga obviously abantu bangi olwaliro enjiri yonna wiiki yonna enjiri ebadde yamazuukira. N'omugenzi Sipuliyano Kizito Lwanga yatubuulidde ku Friday, n'atubuulira amaanyi agali mu kuzuukira. N'atugamba Yesu yakola byonna ku nsi, abakubikola n'akomaawo tetwali badde n'amaanyi. Ekyayongera amaanyi ge mazuukira ga Mukama waffe nti bwe yafa ate n'azuukira. Saagala kugenda nnyo. Nabbi Muhammad yakola byonna ku nsi era naye yali atumiddwa, naye bwe yafa teyazuukira. Yeyo enjawulo eriwo. Era naye alinze olunaku olw'okuzuukira, naye ffe Yesu yazuukira. So amaanyi n'ettutumu lyasinga, amaanyi ge gasinga okulabika mu kuzuukira. Nabadde ngenda kwogera ku ekyo naye bakyogeddeko bangi. Naye olw'embeera eriwo eya politics eri ewaka, ne ŋŋamba no kambaleetere Bible and politics, twejjukanye emabegako katono. Omwaka guno bwe gwali nga tuyingira omwaka, kiki ekyaliwo? Nyongera okuddamu okubakubagiza mwenna bannayuganda bannange. Kitalo nnyo eky'okuviibwako Ssaabasumba Sipiriyano Kizito Lwanga. Share the video, tuli mu Bible and politics. Eno video mbadde njagala njisuubira okubeerako abantu abangi okusinga ne bwe mwali mubadde. Naye okay, nze nzikiriza Katonda nti baba mpadde beebo be baba bannannyini kigambo eky'olunaku olwo, abalala banaagisangayo. Bingi nnyo ebiriwo mu kufa kwa Ssaabasumba. Naye Bayibuli egamba nti Mukama taleeta kabi mu kibuga okuggyako ng'amaze okulabula abantu be. Mukama Katonda zaatulabula, Katonda zaalabula Uganda, Katonda zaalabula abasumba abo. Inter-Religious Council Mukama yagirabula. Mu ngeri zonna Mukama n'ayogera nabo. Bayibuli egamba nti eby'omwoyo bimanyibwa ba mwoyo. Era nebaza Katonda eyampa okubikulirwa kwa programu eno eya Bible and Politics. Kino ekirungo nze nkina nzekka. Vision oba okuyitibwa kwange Mukama yakumpa okujja mbireete ku Facebook n'abantu babitegeere era babimanye. Lwakuba ekibi tebannaba kubitegeera, tebannaba kubivumbula. Bwe tubyogera ababibikuliddwa bakyali batono. Naye bino ebintu tujja ne tubyogera. Eri Teacher Lumbuye yakikubira mu intelligence, yajja n'akikubira mu intelligence n'akubulira byakubuulidde, naffe ne tujja ne tubyogera mu mwoyo. Ababitegeera babitegeera, naye abangi tebannaba bitegeera. Bo balaba omuvubuka ali ku Facebook ayogera ebintu ebirabika ng'ebinyuma, ebirabika ng'ebitanyuma. Omulenzi ali awo asaba essaala ezitategeerekeka, kati ate ne bwe mubaamu ebanyumidde obunyumizi bagitambuza ng'enyumye. Naye eno koolo Katonda koolo okuva eri Katonda. Muleka mbabuulire kino ekintu si kitono. Nfuna Sipiriyano Kizito Lwanga bwe yamaze okufa,
nafunye amasimu okuva mu bantu bange nga baŋŋamba wire olaba Cipriana afa munnange ebintu bino bireke Cipriana abadde tayogera nnyo naye gwe buli lunaku lwojja otuukira ku gavumenti okuba gavumenti munnange bireke omuntu yaŋŋambye nze munnange muntu wange gundi namba 2 wange nga nzeemu yeye 2 yaŋŋambye nze munnange sikyakubala nkulaba nga ataliiwo ate kino ekya Cipriano kiyongedde okuntiisa lwaki ebintu bino tobivaamu nedda sigenda bivaamu ensi bwe tunaatya ffenna ne tuggwawo ne tusirika ensi egenda kuggwawo Uganda ejja kuggwawo kati wateekwa okubeerawo abantu abayimiridde okwogera bali Kyanjobe yayogera biyagamba abatayagala ssente abatatya kufa abatatya kusibwa abatayagala bufuzi abatayagala ki bateekwa okubeerawo era nebaza Katonda kubanga ndi omu ku bo oba waliyo omulala simumanyi nkimanyi gye bali sigenda kubivaamu nkimanyi wateekwa okubeerawo abantu abalala abeegatta ku Musa Musa waliwo abamukwatako Honorable Kyagulanyi bw'aba waali asaanayo abalala abamuwanirira obudde buzibe ng'emikono giri waggulu nabagambye mwabe waffe oba temukyambala mundeke temumbala mutandike okunoonyeza amatoffaali mutandike okunoonyeza seminti mutandike okunoonyeza eggundi ez'omusenyu mutegekaawo okunziika naye sigenda bivaamu nalabye bingi nnyo bana ebyokogera nina bingi kambabuli olwaliro nina bingi simanyi nalabye Nakiwala Kiyingi ng'akaaba amaziga okumugwa mu kiwanga woowe bannange maama nnyabo Ssaabasumba Nakiwala tokaaba Nakiwala Kiyingi tokaaba sirika era gamire maama yantukubanga nakugamba gamire wire gamire nkugambye gamire n'ogamira n'ogakaaba nga gadda munda n'otandika okufuguma gamire wire nkugambye gamire essaawa nga 2 nga ndi ku ebyo mpula njagala nkaabe baŋŋaanye okukaaba numwa kati Nakiwala Kiyingi gamire togakaaba bulijjo tubagamba ate mmwe kambabuulire tetugenda kutya bino ebintu tugenda byogera njagala ombuulire lwaki eggulo nga Cipriano Kizito Lwanga yakafa kiki ekyajjeeyo n'abakooba okujja okugamba temubungeesa ŋŋambo lwaki gavumenti bannaye waliwo ebintu nabadde ndyawo ekiro nga batugamba mbu SFC esazeeko simanyi mbu ne wa Cipriano batadde mu house arrest simanyi omulambo baguzinzeeko simanyi bagututte simanyi gavumenti lwaki oyingira mu bintu bino byotalinamu interest waliwo ebintu ebimu nga bwe tubyogera nga bagamba mbu nno tuli babi jjo nabagambye babuloga tetuli just babuloga ffe twasigaza okubabuulira bali bye basudde bajjamu ebyamakulu ne babisuula mu kasero ne bababuulira ebitalina makulu kati ffe tubabuulira ebyamakulu video tenatandika nkyatema mpangi nzije mbabuulire ebyawandiikibwa byentaddeko Bible and politics mbatereddeko ebyawandiikibwa 3 alina peeni kwata peeni Nakiwala gamire toka buli ali mu gavumenti simanyi baani bamuyingo mugamire bwehe musirike mugamire mbatereddeko ebyawandiikibwa 3 kwata peeni obiwandiike ojja kuddayo bisome kubanga ngenda biyita mu lukwakwayo olw'essaawa mbatereddeko ekitabo ky'olubereberye Genesis chapter 8 from verse 6 up to 13 gwosobola ogisoma yonna otegere story nange ngenda gezaako okuzoogera ebisigadde ojja bisangayo ne mbaterako Bassekabaka ekyokubiri 2 Kings chapter 20 from verse 8 up to 11 era osobola ogisoma yonna Bayibuli enyuma ng'ogisomye yonna nze njijjeemu ezo ennyiriri naye gwe gisome yonna osobole okutegeera gwe essula ne bw'ogisomera ennaku 4 tofaayo Bayibuli teringa Quran nawulirako nti Quran yo bw'oba otandise ekitundu kisoma kimaleeyo tukikomya wakati naye ffe Bayibuli gwe ne bw'osomako ennyiriri 2 n'enkya n'oddamu ezo ze wasomye ejjo tekirina buzibu gwe essula ne bw'ogisomera omwezi ffe tetuba na buzibu okitegedde katusome essuula yonna ojja gitegeera then nembaterako n'ekyawandiikibwa kiri mu Judges ekyabalamuzi
essula 6 nze ntandikidde ku lunyiriri lwa 3:7 naye gwe genda osome essula yonna osobola obitegeera kati nzira yeeri nakiwala kiyinjigamire tokaaba omuntu yenna ali mu gavumenti sirika kuba senga nkusanga ng'okaaba n'okaabira okumpi wendi nze naawe bino twabibagamba ne mugaana twabibagamba ne mugaana luli emabega yonna bagamba waliwo abantu abafudde Uganda nga tebandifudde senga gavumenti yakyuka bino ffe tusigadde byogera nabagamba abaali abagezi basiruwala abaali abasiru kati ffe bagezi waliwo abantu abafudde nga tebandifudde luli nabagamba ku muntu omukulu gwe nayogerako naye ow'omu Inter-Religious Council olwaliro nazimu nenjogera naye nange sebo kati ndi munene njogera n'abalaba nno bano mwe munda basimaye muno ndi mukubi wa kasaale simanyi ndi asikali nedda sebo bandi sekadama mbeere waliyo ekisawo ekyala kyembeeramu nga nina okufuna information mwe kambabulire sigenda kwogera bubi ku mugenzi ffe Bayibuli egamba bweti oli bw'amala okufa ye aba agenze tetumuyinaako buvunaanyizibwa tubuulirira baliwo Yesu yagamba Yoswa gwe Yoswa jangu katugoze mbigere bino Yesu n'atekako Yoswa okusikira Katonda n'atekako Yoswa okusikira Musa yabuulirira Yoswa biri bya Musa byali biwedde n'agamba gwe Musa gwagenda otwala bana abaana naye ogenda kukola bwoti ne bwoti ne bwoti ne bwoti kino tokikolanga kino kireke kigenda kukuyamba okugenda mu maaso nze ngenda beera naawe kati olwaliro njogera ne ba Yoswa mmwe abasigaddewo nga Musa amaze okugenda okitegedde era bannaye simanyi bitu bino bwe ngenda birireetinga twali tuyingira omwaka guno Inter-Religious Council oli nja muddako oli omuntu omukulu wa Inter-Religious Council nja muddako edda gundi mbabulire kiki kyenjogedde naye twali tutandika omwaka guno mujjukira mwenna kati mujjukire ngezezaako okugoberera abantu bonna sinnawulira muntu ayogera kintu kino ate nga kyali kikulu kyekyo ekyandeetesa mbabulire bye batategeera eby'omwoyo yensonga lwaki ndi omu ne bw'onooyita mu babulooga bonna teri alina Bible and politics nkyali omu bwe wanaabaayo omulala Katonda yeebazibwa ajja nnyambeko kubanga omulimu munene nnyo sigusobola nzekka bwe wanaabaayo omulala era nsaba Katonda ayimuseeyo abalala bangi era nsaba abamanyi Bayibuli ng'olinayo ne ka smartphone ko ne bekabaka bibibi ng'akange gwe genda okwate ojja osomesa ensi ffe tujja kujja tulabe tujja kujja tubiwulire twali tutandika omwaka guno Inter-Religious Council baakwata enjiibwa ne babuusa enjiibwa muzijjukira leero nzize kwogera ku njiibwa nzize kwogera vidiyo egambye Katonda waffe Katonda wa bubonero Katonda waffe Katonda ayogera era lwe bamala okubuusa enjiibwa enkeera ye yali story gye nayogerako wano era ebyo ebyawandiikibwa byennyini bye nayogera njagadde mbikomyewo to confirm n'olwabataaliwo bijju okubitegeera n'abaaliwo okubijjukira ate n'okwejjukiza nti Katonda ayogera gwe Katonda bw'aba alina ekintu kye yali akulaze tokinyooma olunaku lumu najja wano nali mu Bible and politics oba kolo nali mbulidde ku Yekosafaati bwe nabwera ku Yekosafaati mu comments ezo nzirayo ne nga nzizeemu video nziramu ne nziddamu ndabewa awataateredde waliwo omuntu eya commentinga mu video n'angamba bw'ati n'angamba ASP mukwano nkusaasidde eyo Bayibuli gy'oliko gye weesibyeko si kitabo kya Katonda ekyo kitabo baakiteerawo banaku kuguma omunaku okisome ogumireko oleme kuggwamu ssuubi naye Bayibuli terina makulu komenti nagisoma nenjiraba era ne muddamu simanyi oba gundi yange yagiraba kati nze nzize bagamba vidiyo egambye Katonda waffe Katonda wa bubonero Katonda waffe Katonda ayogera Bayibuli egamba nti eby'omwoyo bimanyibwa ba mwoyo bw'oba oli mu mubiri tojja bitegeera bw'oba oli mu mwoyo gwe gwenjogera naawe abasajja baakwata ne babuusa enjiibwa n'omugenzi Sipuliyano Kizito Lwanga yaliko kubaabuusa enjiibwa ddayo olabe vidiyo eyo
bwe yabuusenjibwa n'egwa mu maaso ge bw'ati Cipriano n'akutuka kubanga okubuusenjibwa okubuusenjibwa tekaali kabonero ka kuyisa bivulu. Okubuusenjibwa kyali kya bunnabbi, baayimirira mu bunnabbi nga babuuza Katonda tulagawa. Kiki ekiri mu maaso gye tulaga? Enjibwa ne bakakasa. Katonda n'ayogera nabo okuyita mu njibwa nti gye tulaga wabi. Abaliwo nkijjukira najja n'embaga ziiriza kubanga abamu baaseka busese enjibwa ziganye wo bambi zabadde zikooye. Era omusajja yakolerawo comment ambu bambi bubadde bukooye anti obwedda babusibye. Ne ŋŋamba nedda ssebo enjibwa ezo teziganye kubuka lwakubanga zibadde ensibe. Gwe ŋŋamba otya nti omuntu asomagira bamututte mu buliri alemeddwa okwebaka? Ate abadde asomagira, omulwadde abadde asomagira ayagala kwebaka bamututte mu buliri galiko amasuluka ameeru ate alemeddwa okwebaka, wabaawo ensonga. Kiba kirala kati awo. Ne mbagamba bannange ezino enjibwa eziganye okubuuka, Mukama alina kyagamba Uganda, Mukama alina kyatutegeeza. Ne ngamba Inter-Religious Council mwetereeze. Era nenkomawo nenkikiralifying enkeera waalwo ne ngamba Inter-Religious Council Bayibuli esomesa nti bwe zigaana ne zigaana okgenda oluvannyuma lw'ennaku 7 muddemu mubuuse endala, mugende musabe. Oluvannyuma lw'ennaku 7 muddemu mubuuse endala. Era bwe ziddamu ne zigaana muddeeyo mwegayirire Katonda. Era mu oluvannyuma lw'ennaku 7 muddemu mubuuse endala. Mubuuze Mukama kiki ekiriwo. Baakikola omulundi gumu. Kati bye bigambo bye mbaleetedde leero mubitegeere. Nabagambirawo Cipriano mugende musabe Mukama mwenenye. Mugende mwegayire Katonda ku lw'eggwanga lino kubanga mmwe muweereddwa eggwanga lino mu nsi ey'omwoyo. Wabula byakomaawo. Mu kitabo kya Genesis chapter 8 oluberebere essuula ey'omunaana waliwo sitole ya Nuwa n'amataba. Amataba ebyo byonna sigenda biddamu. Abantu bwe bayonooneka ne banyiiza Katonda n'agamba ngenda kuzikiriza ensi n'amataba. N'amugamba zimba ekyombo n'azimba ekyombo. Gundi abamukwatirako ne bamukwatirako, abagenda ne bagenda, abajja ne bajja okutuusa lwe baakoowa ye n'azimba ekyombo. Bwakimaliriza Mukama kyava mugamba kati tandika okupakira ebintu, teekamu emmere, teekamu ebyokulya, teekamu buli kimu, kwata n'ebintu bibiri ekikazi n'ekisajja obiteekemu kubanga nzija saawa etuuse. Ne babawa ne chansi. Omusajja n'abagamba abange mujje muyingire ekyombo. Ne bamugamba naawe tuleke tuyingire ekyombo nga kamiliyoni alinayo ekivulu. N'abagamba nze enkya ngenda kuggalawo. N'omugamba ate enkya gwe lwogamba okuggalawo tulinayo festival, tulinayo nyegenyege ejjinja, tulinayo gundi egindi, tulinayo gundi egindi. Ne bagaana. Omuwarabu agamba kali wali. Ne bamugamba kali wali. Omusajja n'apakira bye yapakira. Munango obukubakuba ne butonyerera, obukubakuba ne butonyerera. Obukuba tebukya, obukuba tebukya, obukuba tebukya. Enkuba n'etonya, eggulu ne libwatuka, emiti ne gikutuka. Okugira kuti ng'enkuba tefuuse enkuba. Bayibuli egamba bw'amala okupakira n'agamba Mukama nti nze ebyange byonna mbiyingiza. N'amubuuza n'eggongolo liyingiza nti ye, n'ekkovo liyingiza nti ye, embizi ozirese nti nze taddemu. Gundi nti ye, n'emisota mwegiri nti ye, toyina gw'oleseeyo kubabo nti nedda ssebo. N'amugamba yingira. Bwe yayingira malayika yennyini n'ajja n'aggalawo n'asiiringa ekyombo. Bayibuli egamba enkuba n'otonya, amazzi ne gayingiwala, ekyombo ne kisituka. Abantu ne badduka okujja ne bagamba bannange bino Nuwa si bye yayogera. Olwo enkuba eyingidde ennaku 4, enkuba eyingidde wiiki. Badduka okutuuka ku kyombo nga munnange yo talina bw'anaggulawo. N'abagamba njagala obbaggulira naye sisobola. Naye wano ku lunyiriri luno lwentuuseeko, enkuba bw'etonnya n'emala okukya, okumanya gwe nga Katonda nga muzibu nnyo buli kintu akirinako nyinza. Bayibuli egamba yaggula ensulo ez'omu ttaka, naggula n'ebituli eby'omu ggulu. Kiti amazzi gatonyanga okuva wansi ne waggulu. Ekyo manyi kyekitegeeza nga wansi gwe wali olabyeko ku Sobozzi e Kampala, amazzi gatokota gava waggulu gundi wansi bwe gati.
n'obuuza kiki kino nga amazzi gakola bwe gati bayibuli egamba yaggula ensulo ez'omu ttaka n'ebituli eby'omu ggulu ng'eno eyambuka nenekkirira ne basisi kati jju teberezaamu kiki ekyali awo kati enkuba bw'emala okukya bayibuli egamba n'ayagala ategeere oba waliyo embeera eteredde n'asooka yali alinako ekituli eddirisa ettonotono n'ayisaamu kinnamuŋŋoona bwe kyagenda kyo tekyadda kyasangayo emirambo omanyi biri ali ebyo ebinyamanyama ebyo ebirambolambo biki namuŋŋoona ye bwe yagenda n'adda ku mirambo ye ne yeeriira n'atategeera kituufu bayibuli egamba n'afulumya ejjuba enjiibwa ekiikirira ejjuba kubanga bifaanagana ejjuba ly'eryomu nsiko enjiibwa ly'ejjuba eryawaka kati bakozesa enjiibwa olw'obunnabbi nuwa bwe yayimiriramu ne bakwata enjiibwa bayibuli egamba nti nuwa n'akwata enjiibwa n'agiyisa mu kituli egende naye enjiibwa n'ebulwa wessa ekigere n'ekomawo bayibuli egamba n'amanya nti ebintu bibi kubanga ejjuba libuliddwa bwe lissa ekigere bwe wayita ennaku 7 bayibuli egamba n'addamu n'afulumya ejjuba again ne litambula ne ligenda bayibuli egamba ne likomawo n'akakoola n'akalagala k'omuzeyituuni mu kamwa nuwa n'amanya nti embeera egenda ekenjira naye era libuliddwa bwe lituula naye amazzi gatandise okukalira ebirime bitandise okulabika waggulu naye amazzi gakyali mangi bayibuli egamba ne wayitawo ennaku endala 7 n'addamu n'alifulumya bwe lyagenda teryakomawo ekyategeeza nti embeera eteredde lifunye we lissa ekigere awo we baayimira kyekyawandiikibwa kye baayimiriramu nga tuyingira omwaka okubuusa enjiibwa olw'okuba baayimira mu bunnabbi baayimirira mu maanyi ag'obwakatonda mu mafuta bino tebyali politiko teyali komedi no ne bakwata enjiibwa ne bazibuusa enjiibwa ne zigaana okugenda ne zigwa ku bigere byabwe wansi ekyategeeza mu bayibuli nti tezirina we ziteeka kigere wabula twabirekaawo nze najja ne mbagamba bannange Uganda egenda wantu awazibu tufukamire omulala yakyogerako yali Lord Mayor Elias Lukwago ye yali yakyogerako kuba yakyogerako bulala ye teyakyogera nga akijje eno ye yagamba bwati mugende mukalabe ate mumujjamu bujja ngombo ne muzitambuzanga ngombo nga ziringa ez'okusaaga yali ku NBS n'agamba bwati wano wetulaga tugenda kufa wano wetulaga tugenda kufa ne bamugamba nawe atereka tutiisatiisa ogambye eki tugenda kufa era ogenda okulaba ng'abaana bagijjamu ngombo wano wetulaga tugenda kufa ne mumuteeka mu TikTok simanyi biki wano wetulaga tugenda kufa naye kino kyali kya bunnabbi enjibwa zaagaana okugenda ne zigwawo era Cipriano yakutuka nengamba Mukama tusaasire simanyi kiki kye yakola oluvannyuma ng'amaze okugenda mukwano bw'oba you're not a Christian please turn to God weebale naye tonyumirwa bunyumirwa bigambo byenjogera bijjeemu amakulu Mukama akuwa omukisa weebale kubeerangawo Mukama akuwa omukisa ate akubikkulire nzizeyo maaso ku kyembaddeko enjibwa bwe zigaana okugenda yali message politically spiritually nti waliyo ekintu ekiriyo mu maaso gye tulaga ate tebinnaggwa leero Kyagulanyi atugambye byonna weebiri bino bye balowooza mbu okulonda kwaggwa Kyagulanyi aŋŋambye oba mutemubaddeewo iyo akakomawo nze mbadde magere muwerekedde kuviira ddala nze nva magere agambye tebinnaggwa bitandika butandisi kino akalulu tekanaggwa paka ng'eyawangula yalayiddi wano wetulaga si wantu wangu wetulaga si wangu enjibwa yalabayo negamba sina gyendaga abalala badda mu nseko abalala badda muki
abala badda muki ninga kyategeeza ebintu bingi genda okebere video yange eyo enjibwa zaaliwo nga tuyingira first ndowooza ya oba gundi 31st obanga first awo nga tuyingira January 2021 ekigambo eky'obunnabbi Mukama n'atulabula Katonda n'atulabula bannayuganda ne tusirika ne tutasaba bannaye tuguddemu omuduli omusajja omuntu yakulira nangamba ne bannaye Museveni atwagaza ati Museveni emiduli gyatusudde mutegimumala asuula muduli ate omunene nebuza nengamba bannaye abantu babimanyi bino ebintu tubyogera bagala tute kati ekyo bwokyogera bagamba bannange omwana akyogedde yes katukyogere kuba ensi yonna ekiraba n'abakoba ekyamugjeeyo atulagirire enkaaba lwaki omuntu waffe afudde mutugaana okukaaba mumutuke tukaabenga bwe twagala okukaaba mbu bannange mukaabe bulungi temukaaba nga mulina bye mwogera ife tugamire ate ffe abafiiriddwa tugamire n'abakoba n'ogamba tugamire waliwo olunaku olujja okujja n'abakoba nga toli minisita waliwo olunaku olugenda okujja ng'oli muntu wa bulijjo waliwo olunaku olugenda okujja ate kino mbuwulira mmwe bayoswa abasigadde ye Musa agenze kati nteekako omusika gwe musika gwenteeka kati mu kifo kya Sipuliyano buli omu oli musika muve ku bino ebyokuba oba nange nje ntungise gandula nzijenga wano mugandula mulyoke mumpe ekitiibwa bantu mmwe nzijenga n'akakofiira ak'ekitundu nange nsobola obitungisa waliwo ennaku ezo omusajja omulasita namulaba nga yambadde gandula sebo ng'abuulira mu lulasi mwana tukole ki tuneguke siteepu temwamulaba oyo omusajja nange bye mba ntungisa mutegere nti nno ndi musajja wa Katonda waliwo olunaku olugenda okujja nga toli minisita kati nteekako gwe omusika wa Sipuliyano Kizito Lwanga Yesu lwe yafa yaggulawo kiri ekyali kitugaana ffenna twetuukira naawe oli kitaffe mu Katonda naawe osobola okwetuukira kati gwe ŋŋamba bantu mmwe tubeere n'emitima egimatira ne kye tuba tulina mbabuulira nga bw'okola akatono k'oyina kasiimo gambe Mukama akuwa ekisingako naye togezaako kutambulira mu makubo gabe Zabbuli essuula emu egamba bweti alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi newankubadde okuyimira mu kkubo ly'abo abalina ebibi newankubadde okutuula ku ntebe y'abo abanyooma just to associate with them kikujjako omukisa Bayibuli egamba nti ofaanana ng'omuti ogwasimbibwa okumpi n'ensulo z'amazzi kubanga gubala emmere yaagwo mu ntuuko zaagwo omuti ogwasimbibwa okumpi n'ensulo z'amazzi guggwako ebibala naye era bwe kiba kiseera kyakubala gubala ne guddamu ne guteekako ebibala mu ntuuko zaagwo naye togezaako kutuula n'abayina bibi togezaako ku associatinga mbabuulire bannayuganda mwenna gye muva ne gye mukoma bw'oba toli wa DNA ya Museveni asaana nga ne bwalonda kabineti mwenna mumusuulirawo obwa minisita Museveni tasaana kutuula naye Museveni tasaana kuweereza naye mu gavumenti waakiri genda oyo kyamanda wakiri genda ovube bw'oba oli MP bw'aba akuwadde obwa minisita ng'akulonze bweru wa parliament bw'oba oli mu parliament sigala ku bwa MP omugambe nze ndi MP sijja sobola bwa minisita bw'akuwa bwa minisita ng'akujje bweru mugambe nedda ssebe enkuba yatonye ngenda kusimba bijanjaalo ngenda kulima lumunde Museveni tasemberekeka omuntu w'omu Inter-Religious Council ngambye bw'ati twabuulira Sipuliyano mwana kubanga yampulira bwe nabakuba lwe nayogera bino ebintu video zange zitambula era njogera nammwe aba Inter-Religious Council n'eramba buulira kubanga tasobola kubanga yagiraba n'atagisindikirako banne kati ngamba mmwe serwadda mwetereeze serwadda gwe omulokole nkugamba lwere Joshua lwere genda osome Zabbuli chapter 1 alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi gw'osomba abaana n'obato jjo nabagambye ku by'okugema wano jjo wano nga babagema nabuuzizza kazimba mugalu olowooza olw'okubanga bakugemye ffe tujje batugeme biibyo bakabagema 3 days back biibyo muddeeyo babageme n'eryange n'erya mukazi wange nali bawadde gwe ddayo omugambe nti n'erya ASP Mulinkube n'erya mukazi we nze nali bawa biibyo mbabuulira oyo omusajja tasaana kutuula naye sitaani badduka mudduke jjo nabagambye
sitaani badduka mudduke tebasemberera wali sitaani. Omuntu wa intelligence cancer ngambye Cipriano twamubuulira namubuulira nga mukwano gwange ne mugamba gy'olaga ekintu kibi okimanyi waliwo ekyama kyempulidde baddira aba SFC ne babambaza amagandula ne babeera bafaaza ababadde bamukuuma babadde babeera mu magandula naye nga munda balina pisto. Ebyo nze bye mbagamba bw'oba olina ekintu kye weenenya ne bwe kiba kinene ekitya genda weenenyeze Katonda. Era eno message yammwe Abakatuliki, genda weenenyeze Katonda. Kituufu ffenna tusobya ebintu ebinene, oyinza okuba nga wasse n'omuntu yes naye ng'oyagala kwenenya ekikutwala ewafaaza okwejjusa kiki mugenda ne mwejjusiza mu ba SFC. Munnange nze namusse olaba oyo omukazi gwe basanze egindi munnange nze namusse omuwala namuwerera ku university omwana ne muwerera n'amala okusoma omuwala n'ankyawa ku ssente zange zonna ze mutaddemu naye faaza nsaba Katonda ansonyiwe. Katonda takusonyiwa kuyita mu faaza. Fukamire uwo omugambe Mukama kituufu nze namusse naye mpulira omusango ku mutima Mukama ansonyiwa. Mwenenyeza mu maaso g'aba SFC akugamba mwana wange Mungu akusonye naye sooka ombulire wamutusotya bwani munnaye twakoze bweti nensoka ne mugulira chipse n'akulabye kati bwe twavuddawo ntukirira bwe natusowa ine muteekamu omuguwa nangamba munnange nsonyiwa munnange ndeka jjukira gye tuvudde nange ne mutuga nti bambi Mungu akusonyiye kweze namba yeri mmeka faza kubanye n'okusabira nga bulijjo nkwegayirireko amasakalamentu ng'omwana enamba yo kakati okukukyalira nsobola kukusangawa kyebando nsooba nga yawandiika oba oliawo nga SFC kunona nga poliisi ekunona nga byonna ebirina byonna n'ogamba bannanga ani yampaddeyo nti twakulabye ku kamera zawali zakulabye naawe ne wekkiriza nti kituufu nze namuse gunja nti kamera zakulabye weenenyereza mu ba SFC. Omusajja Museveni yabeetooloola mmwe nti abasajja babadde mu magandula nga munda mulimu pisto nga be bakuuma Cipriano Kizito Lwanga. Kati tetumanyi oba baatuze mutuge oba bamuwadde butwa kubanga be babadde ewuwe mbuno bamukuuma. Munne yamubuulirako n'amugamba abasajja abo bagobe ewuwo teweesembereza abasajja abo lwaki otambula nabo. Yabamubuulirako nga bakyali mu byambalo n'abakyusa gundi n'abazza mu maganduula. Mbuno pulezidenti yamuwadde obukuumi. Ekyo kyawandiikibwa nkivuddeko obudde bugenda. Ekyawandiikibwa ekirala mbagamba obubonero Katonda waffe wa bubonero. Mukama alina kye yayogerako naawe. Mukama alina kye yali akugambyeko. Mukama bw'aba alina kye yali akugambyeko ng'alina akabonero kakwate. Bw'oba tukitegedde musaba akabonero nti bw'oba gwe okyogedde teekawo akabonero. Mukama mbuulira kino kitegeeza ki? Enjiibwa zaayogera. Enjiibwa zalabayo omulambo omunene ne zigamba sina gye ndaga eri nengeddeyo omulambo omunene. Ife ne tutagulaba enjiibwa zaatusookayo. Okimanyi Katonda ayinza okukozesa ekintu kyonna. Enjiibwa zaabiraba nti Uganda egenda kukaaba amaziga nga tutandika ogwokuna. Enjiibwa yalaba yakola bweti negamba enjiibwa negaana okugenda. Ffe ne tubiyita ebyokusaaga. Abasajja baatwetoloola ebyo bye mwetwala mbu mugenze kwejjusa bejjusiza wa Katonda teri muntu akusonyiwa mbabuulira. Okusobya kya buntu era kyova olabanga Yesu yafa ku musalaba atusonyiwe ebibi byaffe. Gwe ogubi ne bwe guba gunene gutya gutwalire Katonda toddayo gutwalira muntu. Gwe wulira waliwo kabaka bamuyita kabaka Kezekiya. Kezekiya yalwala yali agenda kufa. Mukama n'atuma nabbi Isaaya. Olwo ndi mu kitabo eky'Abassekabaka ekyokubiri. N'atuma nabbi Isaaya n'amugamba genda omugamba ateeketeeke ennyumba ye kubanga agenda kufa so tagenda kulama. Kezekiya yali yaweereza Mukama n'akola ebirungi bingi n'ayamba abanaku n'aweereza Mukama. Nabbi n'amugamba bw'ati bw'ayogera Mukama ogenda kufa so togenda kulama. Weeteeketeeke osobole okugenda mu bwakabaka bwa Katonda. Kezekiya n'akyukira ekisenge n'agamba Mukama lwaki tonsonyiwa? Jjukira bwe nakola eby'omugaso mu maaso go. Jjukira bwe nakola ebirungi mu maaso go Mukama. Jjukira bwe nayamba abanaku. Mukama jjukira kino. Mukama jjukira kino. Isaaya aba agenza atuuka mu kkubo. Ekigambo kya Katonda ne kikomawo n'amugamba ddayo omugambe nti Saala ye njiwulidde. Genda omugambe nti mwongedde emyaka 11 kashi. Mwongedde 11.
ono aba akyasaba ng'awulira akonkona ku lugi okumugulira nti Isaaya ate okomyewo nti enkomyewo kikyate kikyo weerabidde nti bw'ati bw'ayogera Mukama nti otyo agambye akusonyi nti agambye akusonyi akongedde ennaku akongedde emyaka emirala 15 Keezeekiya n'agamba nkikakase ntya nti Mukama yaŋŋambye namubuuza guyagala kikakasa otya baali bayimiridde bwe bati nga waliwo ekisiikirize nga waliwo amadaala mulowooza nti musoose okwebaka mu nnyumba z'amadaala ne mu bayibuli zaalimu n'amugamba nti ekisiikirize kino kigenda kukkirira amadaala 10 wansi era otegeere nti nno Katonda yayogedde era ekisiikirize ne kikkirira amadaala 10 wansi Keezeekiya n'amugamba olimba nno ggwe eno enjuba nga bweri bweti ekisiikirize kibadde kirina kukkirira kuba enjuba eri wano kati ekisiikirize kirina kudda bwe kiti kaakati okutegeera nti nno yayogedde ekisiikirize kikomewo kyambuke nga kitunuulidde enjuba kubanga enjuba gy'ebeera ekisiikirize si olwo nkunnyonnyola kyawandiikibwa gwe bw'osangawo ebitaliiwo nkunnyonnyola ze namaze dde okukisoma nkugaziyiza bwongo ojja bisangayo yamugamba bw'ati okukkirira tubiveemu ebyo njagala kati kyambuke kubanga ekisiikirize kitambula gwe okwata ettaala ekiro mwakula bubi mukulidde mu masannyalaze ife twakulira ku ttaala eka bwe twagaggawalamu bwe tuti nga tuvudde ku butadooba ne tugula ettaala ey'ekirawuli bw'ogikwatira eno ekisiikirize kibeera eno bw'ogizza eno ekisiikirize kibeera eno tekisembera wali ttaala Keezeekiya n'amugamba nedda ssebo kati njagala kidde wano awali ettaala amadaala 10 era ekisiikirize ne kitambula amadaala 10 Keezeekiya ne yeebaza Katonda n'agamba Mukama nkwebaza emyaka 15 ngitwala mu linnya lya Yesu era n'agiwangaala 15 nkulaga Katonda waffe Katonda wa bubonero Mukama alina kye yali akugambye Mukama alina kye yali ayogedde naawe tobiyita byakusaaga bayibuli mwabagamba mbuno bayibuli mumusomanga bukedde bayibuli mugisomanga magazini yangundi batusomesa magazini literature omanyi literature yanema naye abawala bakola literature ng'omuwala ogenda n'omusinga mu history ate nogwo omusinza ofunya 5 mu 4 n'akutwala mu literature 9 mwezi ng'aguddemu 5 David Copperfield akatabako kambonyaabonya ne literature ne musuulawo ne ngamba nze ngenze bayibuli si novel bayibuli buli kigambo ekirimu kiramu mbabulira Katonda waffe Katonda wa bubonero enjibwa kaali kabonero kanene eri eggwanga era buli afukamira okusaba mwe ba prayer warriors group ya prayer warriors tuyigayirire Katonda ku eggwanga lyaffe again and again ebyenjibwa tubadde twabivaako enjibwa eyo gyeri yejjukira era kati yegambye nze nabasookayo enjibwa ekimanyi kulakuba ate enkeera abaana babifuula bya muzannyo mbuno wesefusi yabyesasi nti ng'agibuuza kiyaganya okubuuka era ne bakulaga enjibwa ng'egudde neba ne Facebook etuvuga sipiidi bantu mmwe bakulaga ng'omusajja yagibyesasi ne ligiyitamu lwaki mbuno yaganya okubuuka so Katonda waffe Katonda wa bubonero nkuletedde akabonero akalala akali mu kitabo kya Judges ekyabalamuzi essula 6 genda osoma olunyiriri lwonna essula yonna Isirayiri yatuuka nebonyabonyezebwa abamidiyani n'abameriki ne babonyabonya n'abantu abalala ab'ebitundu ebiddako awo ne babonyabonya Isirayiri n'erima eŋŋano yayo abasajja ne bagibba ne bababbako endiga ne bababbako endogoyi ne bababbako eŋŋamira ne bababbako buli kimu ne bababbako ente n'endiga ne bababonyabonya nga balima eŋŋano yaabwe bw'emala okugira bweti bw'emala okubala ne bajja ne bagisawa yonna ne bagitwala ebibala byonna ne babyonoona ne babibba ne babitwala Isirayiri n'ekaabirira Mukama ne bamubuuza Mukama lwaki tubonaabona bwe tuti Mukama lwaki tubonaabona nga gwe Mukama tujjukire Mukama tujjukire olumu ekigambo kya Katonda ne kijja Bayibuli gamba malayika najja n'atula wansi w'omuti gw'omwera baba batambula batinga malayika najja n'asisinkana Gideon Bayibuli gamba yali maye ennimiro ye y'eŋŋano Katonda n'amuyamba yo ne batajonoona
kati yali yangu agitereza agikuba awe wa bino ngabo tuwe we bijanjalo agikweka abamidiyani tebagigwako ne bagitwala awo wenyini ngali ne tata we badduka basengejja bagitwale bagikweke malayika najja namugamba kakkana bwati bwayogera mukama nti mukama agamba ki gwogenda okuyamba Isirayiri ebonye nnyo gwogenda ogiyamba amaziga gammwe n'okukabako mwe kutuuse mu maaso ge ansindisa agambye gwogenda okununula Isirayiri mu mukono gw'abamidiyani nga Katonda abajjukidde n'abagamba nze Katonda wammwe eyabajja mu nsi eyajja bajjajjammwe mu nsi y'e Misiri jjukira bajjajjaabwe yabajjirayo mu kitabo kya Kuva kati tuli mu kyabalamuzi olwo waisewo generations and generations ngaffe bwe tujjukiza Mukama nti Mukama si gwe wawa ani Ssekabaka oh my God Ssekabaka ani ow'emyaka ene eyakola Buganda Agreement waliwo kabaka wa Buganda ow'emyaka ena kabaka history agenze bannange nti Mukama si gwe wamuwa si gwe owa bajjajjaffe ensi eno Mukama ffe Abanyankole tubuuza Mukama nti Mukama si gwe wawa jjajjaffe mbaguta ettaka lya Nkole Mukama Nkole yaffe jjajjaffe si gwe wagimuwa Barije si gwe wamuwa ensi eno Mukama Daudi Chwa thank you so much Mukama si gwe wawa Daudi Chwa ensi eno tujuliza bajjajjaffe bali Ssekabaka Suuna Mukama Ssekabaka Kimera si gwe wamuwa Buganda olwo ffe tujuliza ne bano bagundi baali bajuliza Mukama nga bamugamba si gwe wabajja mu nsi y'e Misiri n'obayisa mu ddungu n'obakomyawo n'obateeka wano Mukama si gwe wagiwa Isirayiri si gwe wagiwa Ibulayimu Isaaka ne Yakobo ne bajuliza Mukama ebintu nga bingi Mukama n'asindika malayika n'amugamba yenze yabayamba nze nabajjayo era byonna mumubadde munyiiza kati okuva lw'omunteredde kati gwe kulembera banno Gideon n'abasajja batonotono mugenda okununula ensi eno ngenda bakozesa okukuba abamidiyani tebagenda kuddayo bakijjanya Gideon n'amugamba nze nga ndi munafu nze ndi mwavu ndi munafu siina bwendi ne mu kika kyewaffe ffefe abanyomebwa tusula mu nsiisira lwaki olekayo abali mu zikalina n'ojja ogamba ffe nze nkati nganze musajja waabwe ngenda kukola ki Mukama n'amugamba gwe nnonze n'amugamba nedda saagala njogera ebintu bya swakaba njagala ndaga akabonero akalaga nti yenze bw'akandaga nze nja kukikola n'amugamba oyagala kabonero ki n'amugamba nze akabonero ke nnaategeererako nti njagala enkya yali alina eddiba ly'endiga n'agamba njagala eddiba lino ndisuzizza bweru njagala suulwe agwenga mungi ng'alinga n'enkuba etonnye ebyoya by'endiga bino bitobe naye ebintu byonna ebiriranyewo tebitoba nsange ng'ekyo eddiba ly'endiga lyokka lyeritobye awo njakakasa nti nno yayogedde ng'ateekawo eddiba ng'agenda yeebaka yagenda okuzukuka enkya nga abantu wonna nga wakalu naye ng'eddiba ly'endiga litonyolokoka liti n'agamba bannange Bayibuli egamba n'alikwata n'alikamula ettogero ne lijjula ensuwa ennene bweti edda lye baayitanga ettogero n'alikamula ne lijjula amazzi g'ebyoya by'endiga n'amugamba naye Mukama nsonyiwa kubanga sikutawaanya butawaanya nti wayinza okuba waliwo yakoze ensobi najjaayira eddiba lina amazzi bino ebintu sibikkiriza omuntu ayinza okujja n'ayira eddiba lina amazzi nze ne ŋŋamba nti nno gwe wayogedde mbuolwo nfunye akabonero ng'omwana yabadde ayinaawo epeyiro ye mmwe mumanyi n'epeyiro bannange mumwakimako amazzi mu peyiro mmwe peyiro mugimanyi ye baketi eyammwe y'ebiseera bino n'agamba kati njagala ate ekiro ky'olwaleero ebintu byonna ebiriranyewo bitobe nkeere nga ebyoya by'endiga bino byo bikalu ko Mukama oke bw'obanga kyosabye kale ng'obudde buziba ng'eddiba aliteekawo awo
yagenda ozuukuka ku makya nga Suulwe yatonye enkuba n'etonya yonna ne watoba era bwe yali situlawo bw'ati ne lyeramba nga we lyabadde litudde nga wo wakalu ng'eddiba kkalu n'agamba Mukama nti Mukama eno simanyi kiki bakola naye tebakyayinza gikwata mumwe Mukama yampa adimini owakabi ndaba etagalatagala naye munnange ogikwatamu kijja kuba kizibu sebo tuli eno tukuba obusaale naye tulina abaana abayivu bamanyi IT baasoma tuli eno ffenna mu busaale gwewulira omusajja n'akebera eddiba ng'eddiba kkalu ng'ebintu ebirala byonna bitobye ne yeebaza Mukama n'amugamba kati Mukama nzikiriza nze gw'olonze n'agenda alwana n'Abamidiyaani n'abawangula ebyo jja bisanga ate mu ssuula eri endala ey'omusanvu nze nkubulidde ya 6 njivudde weeva paka weekoma mu ebyo byonna bye mbadde njogera genda ogisome njagadde bagamba Katonda waffe Katonda w'obubonero Katonda bw'aleetwa akabonero ng'okatunuulidde nga oli mu mwoyo kaba k'amakulu kakola amakulu Katonda waffe ayogera era Bayibuli si kye kintu eky'okuzannyirako ekitabo ekitukuvu kisigala kitabo kitukuvu ekyo kyemulaba kikyali kituuza awe Uganda kino kyemulaba kikyali kituuza okuva lwe twamenya constitution kyova olaba saagala muntu wa NRM akaabaziga yadde neri ffe tukkirizibwa okukaaba tukaabe byonna bye twagala tulangire yenna gwe twagala naye owa NRM ne bwoba mukazi ne bakuba mukazi w'essasi gwe nakiwala kiyingi ne bwe bukyenkya nga bakubye ekiyingi essasi sirikagamire tonyega kigambo kuba twako ate newammwe bijja muleka mbabulire ono Museveni tewali atagenda kumulegako kamubeere mu nnyumba ye mwennyini tewali atagenda kulega ku bukawu bwa Museveni taliiwo era mugammire saagala kulaba wa NRM era ne bazanya abaana abaŋŋodde gundi ani muyingo tetwagala bigambo byammwe musirike president ijjo mbu Museveni yatuwadde obubaka bwa Easter n'agamba bannayuganda bannange mukole kyonna ekisoboka bannange mwekuume COVID-19 ffe Museveni bannayuganda tetulina kizibu ku COVID-19 gwe tusibyeko COVID-19 ekizibu kyaffe yeggwe kana kantu mu kasaleyo Museveni don't divert us from the real issue you our problem you are our problem Museveni Yoweri Buhabulwa Museveni sigamba Museveni mutabani wa full figure ngamba Yoweri Kaguta Buhabulwa Museveni mutabani wa Amos you are the problem of Uganda for COVID tetumwina amubuzibu COVID tatwin go to sibako COVID to go to sibako COVID we don't have any problem with COVID-19 even we don't know it tetuina COVID era toyina kutugamba simanyi mbuno twekuume COVID mbuno yatuwadde obubaka n'owulira ng'omuntu agamba ne president ayogedde era ne president atukubiriza ne baza president agambye twekuume COVID-19 ekizibu kya Uganda si COVID-19 ekizibu kya Uganda leadership Museveni gwe kizibu kya Uganda don't divert us from the real issue now we know tusobola okumanya ekizibu kya ate gwe bwira nga njogedde oluzungu kiriza nti n'ebintu bikaayi abazungu balina olugero lugamba nti woolabira omukyala nga afusa ayimiridde ng'omanya nti ate embeera eyongedde okubijja okudda ku ginnaayo the worst comes to the worst oba byebyo ndowooza gwe bw'olaba omukyala nga afusa ayimiridde n'atasobola kusitama manya nti n'ebintu bibi gwe woolabira nga akozeemu bukozi bw'ati manya waliwo problem kati ffe Museveni you are our problem gwe COVID-19 era olwaliro Museveni n'omala ova Uganda leero Katonda n'akutuyambako bw'ati toyinza kuddayo kuwulira ggulire ya COVID-19 I can bet gwe tusibyeko COVID-19 kuba ffe ekizibu kyaffe tukimanyi ekizibu kyaffe tukimanyi si gwe amanye ebizibu byaffe nedda ssebo don't divert us bannayuganda tubeere n'emitima egimatira bannayuganda tubeere n'emitima egimatira omusajja ampadde bwino ne ŋŋamba Mukama kansuubire Cipriano yabadde atambuze ku buli omusalaba kansuubire yafunyeyo chance n'agambako nti Mukama asonyiwa
ife twafuuse envelope tuyina ebyama mwenina ebyamanzi mundabirawo n'akawalaata naye kati nina ebyama by'eggwanga era mulina okunkwata bulungi nga gavumenti ekyuse kuba nti ndi akayivu mbabuulira omuntu ajja n'akubuulira ekintu n'ogamba wangi bannange ne kino bwe kiti bwe kiri banaye tumatire n'akatono ke tulina muleka mbabuulire bwe nali ntandika okusoma mu nasale nga ŋŋenda okusoma mu nasale nnyina ekintu kyenzijukira maama wange yankwata n'ambuulira naŋŋamba wira ogenda ku ssomero okusoma konze ye maama naye wulira kino nti ye ensi yonna n'abaana bonna b'ogenza okusoma nabo nti ye maama bonna ewaabwe basezi okujjako ewajjajjaawo wali newa Bulaza Muwanga waliwo omusajja bali bamuyita Bulaza Muwanga mu church naŋŋamba agamaka abiri be batali basezi ffe wane wakati tuli basezi ne wajjajjaawo wali newa Bulaza Muwanga togeza n'oli ekintu ku ssomero konze ye maama naŋŋamba ffe twali tukyasoma omwana n'aleeta emmere simanyi mbunna akatogo mbunga mulimu obugalo bw'omwana yagenda okumpaako ndye munenga mulimu obugalo bw'omwana era munayo ojja kulya abafu nagenda ku ssomero nga ndi mu nassale salya ku mmere ya mwana era nga ne bwe tuba bamukwano bw'oba tompadde kikajjo gwe mpe nnipa gwe genda ogule ennipa ompe ennipa zange bwe ziba si nnipa sirya nze salya ku mmere ya mwana ku ssomero nkitegeera nkuze nti mama alina kye yali antaasa yali tannimba bayibuli egamba bweti manyiza omwana omuto ekkuba ery'okutambuliramu newankubadde nga mukadde talirivaamu mwenze ntudde senior 6 nga nze sisaba muntu kintu nze mbu omuntu ali ambuno musabe mbuno mpaako aramu ayisoya n'obwogera n'obuuza abantu nze era okujjako nze ng'okujjako ebyo kubanga ife ebiseera bye twasomeramu ng'omwana ajja n'ekibbo kya paani nga yasoma ate nga yatunda awo nga bwongulira ennipa nsobola ozirya kuba zo bazitunda naye mama yaŋŋaana emmere nze saasaba ku mmere era nze matizibwa nekyennina ekitono bannayuganda mu matizibwe singa owulira ebintu singa onoowulira ebintu ebirawo sijja byogerako ndibyogerako eyo mu maaso ng'abantu baweddemu obulumi kuba mbisigaza mbirina ndibyogerako eyo mu maaso kibi nnyo nti abantu betwegomba ate tebamatira nabwe balina omukulu mu ddiini yaŋŋambye mwana wange ffe twamugamba era ffe tubadde tetukyamubala naye leka nkomaawo ndibyogera eyo mu maaso nga wayiseewo omwaka katonda bw'ali baatuwadde obulamu nja byogera eyo mu maaso sijja byogera kati mujja gamba omwana n'akomerera omuntu simukomeredde mbadde mbuulira gwe Yoswa ye Musa agenze kati gwe situka mukama yagamba Yoswa situka tutambule Bobi Wine ebintu bino byayimba ayimba bunnabbi Yoswa situka tutambule naye sookoddemu amaanyi ogume n'omwoyo nze ndi naawe ngenda kubeeranga naawe nga bwe nabeera ne Musa naye gwe kwate ekkubo lyange kwate etteeka lyange likubeere mu mutwe kikuyamba oleme okuwabira ku mukono ogwa ddyo newankubadde ogwa kkono genda osome ekitabo kya Yesu essuuleemu naye sookoddemu amaanyi ogume n'omwoyo ye yabuulira ono era teyasabira mugenzi yabuulira Yoswa mbuulira gwe Yoswa era yamugamba tokola ebya Musa Musa namugamba bwati nakola bwati kati gwe tandika bibyo ddamu amaanyi ogumu omwoyo ngenda kubeera naawe byonna byenjogedde nze mbadde siyogera kwoli mbadde ngamba gwe Yoswa kubanga Musa agenze ekirala mmwe mutandika okuteekamu ebyo bye mugamba mbu tuli mu propaganda kituufu Facebook etuvuga speed ennaku ez'omwana yagenze n'aleeta Museveni nga Museveni alina akayimba kayimbawo ak'oluzungu simanyi kayimba ki neŋŋamba bannaye Facebook etwagaza ki kituufu Facebook erina speed naye babuloga mutandika bawuliriza okefuna akasengejja obeeko byojjamu balina message nkubuulira kati abantu olwaleero omuntu agambye maama oba lumbu yafunye ku kyokulya oba lumbu ye yafunye Easter kati lwe batandise omumutegeera
omusajja ayogedde nga bagamba olaba naye Lumbuye alimba. Kati Lumbuye yakomyewo ekira abantu bali streaming videos ze abantu ne bazitulako nga balowooza mbuno Lumbuye ali live. Eggulu yabadde yeeyibakidde yabadde anoonya birala jesaawa yonna yaŋŋambye ajja alina bwino gwaleeta omuyitirivu era w'omulabira naye abaana bakomezawo ne bali streaming videos ze ez'ogw'omwenda ez'ogw'ekkumi 11 December January abantu ne babeera kulituke balinaye Lumbuye ayogera ng'ebintu bikadde. Kakati bagamba maama oba yanaabyeko oba yafunye ekyokulya Lumbuye yalidde. Mbabuulira babloga be basigazza ebintu ebituufu ebyo bye mutuula ku zi TV ze Uganda ne muwuliriza byonna muwuliriza diversion byonna muwuliriza bitabazimba. Nze njagala okwebaza Cipriano era byonna mwebaziza Mukama bw'aba wakumuwa kiwumulo kya mirembe akimuwe ku lw'obubaka bwe yalese abuulidde obusembyeyo yagambye naye nedda this is too much. Ekyo wakiri Mukama yimirira ku ekyo omusonyiwe. Yes mbabuulira kaakati kino kigende mu abayita religious cancer abasigadde Serwadda ne Lwere kubanga ate mmwe mbavunaanyizibwako nnyo okubanza ekitammwe mu Katonda anti kakati nze na taking over Lwere ne Serwadda nze ekitammwe mu Katonda kubanga mwavudde ku mulamwa mutandika mutya okunoonya abaana mu batwale wa Museveni mu batwale wa Museveni mmwe basajja mmwe kati nze ekitammwe mu Katonda buno obubaka mu busaleyo mu buwe Serwadda ne Lwere nti kitammwe mu Katonda abagambi kituufu nkuba kasaale naye nze kitammwe mu Katonda Yesu yajja okununula ensinga mubazi kitabu yamuyigirizamu awo okubajja namugamba landa bagikwata bwe bati landa bwoba okwata landa tebagikwata ku mukono guno ogwa kkono olubaawo lujja kukyama landa bagikwata bwe bati kati n'okola ki n'olanda olubaawo kati ate ango bwoba obala ango ozibirizaako eriiso limu nga Yosefu atendeka Yesu naye ng'omusajja gwatendeka yeetisa ensi yonna bweti. Yesu yali mubazi laba nno bano era abamu bagamba mbuno ekyamukomereza mbuno yabba embaawo mbwera embaawo ze bamukwata nazo mbuno ng'azibbye ate mbuno ze bamukomererako. Mukama abasaasire mu ebintu ebyo mubijjeemu omuzannyo ebintu ebyo mubijjeemu omuzannyo mbabuulira naye Yesu kitaawe yali mubazi. Kati nze oba nkuba kasaale Serwadda Lwere nze kitammwe mu Katonda era bwe muba mulina ekimu eky'ekkumi muŋŋambe mukisindike mmwe babiri nze kitammwe mu Katonda ne Bugingo nze kitammwe mu Katonda temulina gye muwa bimu bya 10 kati mukwate ebimu eby'ekkumi mmwe basatu sinagamba mmwe abali wano Serwadda Lwere ne Bugingo mubagambe bampeereza ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo kati nze kitaabwe mu Katonda kubanga bavudde ku mulamwa ono ali mu kukwana era njagala okugamba Bugingo okukwana kibi bw'oba olina omukazi ewaka olina n'empeta okukwana kibi Bugingo okukwana kibi ebintu ebyo bikomye. Serwadda ne Lwere Zabbuli essuulemu mugende mugisome alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi mwoba mwagala oba temwagala Museveni tolina kutula ku ntebe emu ne Museveni mumulekere bambonye be mumulekere bambonye mumulekere baani bamama fiina abo batuule naye Lwere mbabuulira ate mwabalokole nze okujjako mu nzite naye ngenda batereeza kakati mugenda gamba omwana yayisizaamu abantu abakulu amaaso laba nno bano Yesu yajjanga waliwo ab'ebitiibwa bambala amaganduula obukofiira gwa gundi Bayibuli egamba kiri ekyandikibwa kye twasomako likino eky'amatabi Bayibuli egamba bw'amala okubagobera ebweru abalwadde bamuzibe baali ne bajja bawona bwe bajje mu kkanisa ne bawona n'abasabira ne bawona bano ab'obukofiira obw'ekitundu abo baali beeyita bakitaffe mu Katonda ne bagamba omwana omulabi omwana n'alyoka akola ekivve n'awonya abantu ku Ssabbiiti omwana n'akikola abadde tasobola kikola lwakusatu abadde tasobola kikola lwakuna omwana akola atya ku Ssabbiiti ono bakitaffe mu Katonda baanyiiga ne bagamba omwana atuyisizaamu nnyo amaaso kati asobola atya okukola kino ekintu ku Ssabbiiti ate Yesu ne batandika okuyiiya omutta era yamala wiiki egi eyaddako ne bamutta
kati nange babye ebyo mbabulidde serwadda namaze dde okutaking over nze kitammwe mu Katonda mwetereze Ramadhani mubajje sikulinaako ngundi gwe gwamanyi eby'obuyisiraamu simanyi omusiraamu bw'oba oli wano ng'omanyi Qur'ani ng'omanyi zi aya ziri ze baalagira gwe jangu wano ffe tujja kukulaba nange ngamba nti kakati goberako sawa 11 nze olumaliriza eno eyange nenyinyuka bwe ngendeeka nga nange nzija nkulaba ng'okuba ziyirimu zonna ng'obannyonnyola nabo tubazze mu layini anti baawaba kati omuntu wa Inter-Religious Council olikoti emirimu gy'emitongole waliwo abantu abafa waliwo abalwadde waliwo abasibe Bayibuli egamba omwoyo wa Mukama ali kunza antumye n'abali mu kkomera okuteebwa Lwera ali wali ali biza anoonya buli yali abaddeko omuwagizi wa Bobi Wine era bwe ziba nga yalaze kukuba ng'oyagala genda kulaba Museveni gende wa Joshua Lwera omugambe n'obwobeera omwakutwala Joshua Lwera asobola okuggala church nakutwale wa Museveni ugende olabe Museveni kasitoba ng'olina akakofiira ka people power ku mutwe basajja mmwe mweddeko so bye byawandiikibwa bye nabaleetedde bamikwano ebintu bya Katonda biri serious enjibwa yatulabula muddeeyo mu biwandiike byawandiikibwa ebyo mugende mu bisome n'obwegendereza tosoma ng'asoma bukedde nedda soma buli nnyukuta ng'ogiwulira ng'ogiyingiza mu mutwe ejja kukolera amakulu nkugambye tusomye ekyawandiikibwa kiri mu Genesis chapter 8 verse 6 up to 13 naye oyinza okusoma chapter yonna obitegeere ne 2 Kings chapter 20 verse 8 up to 11 soma chapter yenna from verse 1 obitegeere bulungi Judges chapter 6 naye ogisome yonna naye nze nvudde ku lunyiriri lwa 3 mu 7 okutuuka ku lwa 40 wali ng'ayogera test ey'ogamba ebyo yabitobe tebitoba awo nze wenvudde naye ngezezaako okuddayo nenje kunnyonnyola yonna osobole okugitegeera bannaaye mbakubiriza musome Bayibuli ekirala musabe funako obudde obusaba mwekamba buli oyinza okuba ng'olina omugugu munene ku mutima gwo nga tolina nawe oguteeka naye funa akadde osome ku Bayibuli ofuna akadde osabe ojja tandika okuwulira ng'omutima gwo gutereera nga gukendera nga Katonda ayogera naawe oba oli atosekangako ogenda kutandika okuseka ng'oli wekka obeera awo otuliko oseke kujja kati omuntu ali eri akulengera agambe naye kalate Silivia aseka ki uyu mwana beera awo n'asiniikiriza asiniikiriza kumbe mu mutima waliwo Katonda kye yakoze waliwo ekikutikkuseeko oli akulaba osiniikiriza n'ekyo ekiwala kireka kitandisa ogw'eddalu ekiwala kisiniikirira buli we kibeera nodda si kusiniikirira Mukama alina kye yakusituddeko ku mutima gwe ne bw'oba oli mwavu tofaayo funa eddembe mu mutima gwe matizibwa n'ekyo ky'olinawo nga Mukama bw'omugamba nzirange Mukama nyina bye mugamba kati Mukama nzirayo waka ngenda bagamba kino mugenda gamba ekite banaye bulijjo tumutyanga tulowooza w'amaanyi sina mmotoka n'emmotoka si yenfuulo w'amaanyi natandisa omuganda naye Mukama ku mmotoka obukadde n'obukadde obuli e Uganda nze nemba nga siinamu yadde pick up Mukama mugambe naye Mukama kituufu onsanyusizza naye yalaza nkuba naye sooka ove kwerirevo omutima gwo gumale kubanga tolina bw'ogenda kumusaba biri ng'omutima gukyali muzibu ojja nakutomera akuwa emmotoka nga toyina ennaku be bantu bw'olaba nga apakinze ku bitaala bw'ati atunudde naye ng'obwongo bwagenze ebitaala ne bita n'owulira bwe bavuma gwekoma nnyoko simbula alaba bwayasama yekanga bwekanzi nejjukira kozi ndi ku bitaala ng'omutima gwagenze dda eŋŋombe pipipipi kati sooka osabe Mukama asooka atereeze mundaawo bw'amala okutereeza mundaawo bw'ati ojja kuira gwe obulamu bwe bunyuma ate ne bw'onoobeera omwavu naye ng'omutima mutereevu obeera osinga abo nkugambye ebirala nja bibaleetera ng'emitima gyammwe giwonye ng'ebiwundu bimaze okuziba nga musigaza nkovu nzije mbabulire inside story Mukama bawo omukisa katusabe Katonda waffe ow'eggulu tukwebaza olw'olunaku lwaleero Mukama nkwebaza olw'abatabani bo ne bawalabo bano Mukama nkwebaza n'olw'ekigambo kye tusomye olunaku lwaleero tubadde ku bubonero Mukama tukwebaza wayogera naffe ng'omwaka gutandika naye ffe Mukama ne tugayaala
Mukama wakitulaga Bible gamba toleeta kabi mu kibuga okujjako ng'omaze okulabula bannabbi bo. Mukama ogugwo wagukola n'otulabula naye ate ne twebaka ne tutasobola kwegayirira Katonda ku lwekyo. Naye Mukama tusaasire ku luno tukomyewo gy'oli otusaasire Katonda wange. N'ekirala ekiriyo Mukama bw'abaayo ekinene ekijja taata tusaasire kubanga kino kitukubye wala. Emitima gyaffe gimenyese. Mukama Uganda emenyese. Uganda yonna ebuutikiddwa amaziga olw'omusajja wo eyafudde. Kati ebyenfaaye Mukama obimanyi. Mukama buli kimu okimanyi. Nzikiriza kamera zo zaabadde ziraba. Naye gwe Katonda alaba mu kyama. Londoola enfa. Mukama londoola enfa ya Sheikh Anas Kalisa. Enfa ya Nuhu Muzatabate. Muzatabate yali akola mu ofiisi yo. Nuhu Anas Kalisa yali akola mu ofiisi yo. Mukama tubadde tuli awo ne baddemu ne basokonkolayo omulala nga naye akola mu ofiisi yo. N'abalala bangi Mukama. Naye omuntu ono abatwala bw'aba tatidde kusooba kuyingira mu ofiisi yo Mukama. Kati manya ffe omuntu wa wansi kike tuliko. Bw'abanga nawe takutidde, omusajja takutya, ajja n'asitula n'ababo, naye ate nawe Mukama ng'olaba. Mukama n'osigala ng'osirise. Nzikiriza nti oli Katonda asonyiwa. Nzikiriza nti oli Katonda agaba second chance. Naye Mukama beerako ky'okola, tukaabye ekimala. Mukama tuziisa abanene mu magye. Mukama twakutuka ng'alonda Nyakirima afudde. Mukama Nobo Mayombo yali mukwano gaffe ne tukutuka tulina n'oluyimba lulamba mu magye nti Nobo Mayombo bw'aba yakutte mu kintu nti Nobo Mayombo apanga. Mayombo bwe yakwatanga mu kintu ng'amagye gasanyuka kubanga teyalyanga nguzi era nga bw'abaawo operation ekulembeddwa Nobo Mayombo buli musirikale asanyuka era amanya Nobo bw'aba yakulembedde kiwedde kituufu. Mukama ne tujja ku kazini n'afe ensi n'ekutu. Mukama tewali sekita gye tutafiiriddwamu bantu ne tuwuliranga ffenna tusaanawo. Naye gwe Katonda alaba mu kyama. Ebirala byonna bajja bikyusa. Postmortem report bajja zikyusa. Kamera bajja kuzeeditinga. Naye Mukama gw'olina origino yaabyo. Mukama gw'olina origino yaabyo. Njagala Mukama Uganda ogiwa obwenkanya kuba tewakyali mala agenda tuwa bwenkanya. Winnie Dole Court yazigala naawe wamulaba yaggalawo gate n'agamba tewali kuyingira wano. Mukama tewakyaliwo tugenda kujja bwenkanya mu parliament teri bwenkanya. Winnie Dole yatugoba ku Supreme Court. Kati tetulina we tuddukira walala. Mukama ate gye twandiddukidde walala mu executive mu State House. Mukama ekiri mu State House era tusuubira nti n'omuntu akola bino ava mu State House. Ekyo Mukama kye tukkiriza ffe tujja kwogera ebituufu. Mukama tusaba otunule olondole. Bwe tuba tulowoozezza bubi ku ekyo Mukama tusonyiwe. Naye bwe kiba kyekyo Mukama kuba originals yina. File ezizo tebazibba, bytes zo tebazibba, video zo tebazeeditinga. Mukama kamera zo gw'olina data w'ensi eno yonna center yazo control room eriwo. Buli kimu ekyabaddewo kimanyi Mukama. Era ne bw'otunula ku video olabira ddala Cipriano ng'ava okutambuza ekkubo ly'omusaalaba ne we yayise ne mu kunaaba mu kulya ekyeggulo ne mu kwebaka ne moment ey'okuvaamu omwoyo okuva mu mubiri gwe Mukama byonna obirina. Kati Mukama tunuulira ddala nga bwe kyabadde. Uganda ogiwa obwenkanya mu linnya lya Yesu. Mukama batabani bo bano ne bawalabo nabo balina ebizibu byabwe, balina ebyetaago byabwe, balina okwegomba kwabwe, balina obulumi bwabwe. Nabo basisinkane mu linnya lya Yesu. Nga bw'ozuukidde n'owangula buli mbeera yonna bweruti nga wazuukira. Tubadde tujjukira amazuukira go. Mukama zuukira mu mitima gyabwe. Zuukira Mukama nga bwe wazuukira, zuukiza bizinensi zaabwe, zuukiza emirimu gyabwe, zuukiza embuto zaabwe Mukama abaagala abaana, zuukiza Mukama bazaale abaana, zuukiza omukwano gwabwe mu maka. Mukama waliwo amaka agabadde gafa. Mukama zuukiza entegeeragana za buli muntu ne munne. Tatazuukira mu Uganda ekufuneko leero Mukama mu linnya lya Yesu. Tata ebyokusaba tulina bingi naye obudde butono ate naye Bible egamba nti Omwoyo Omutukuvu asigala ng'atuwolereza n'okusinda okutayogerekeka. Saba Omwoyo Omutukuvu asigale ng'atuwolereza ku nsonga ezo Mukama ndala zitutayogedde otuwa ebyo Mukama bye twetaaga kuba omanyi. Mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda ayinza byonna tusabye. Amiina. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Naawe bw'obeerako bw'otudde fukamira osabe.
fukamira osabe mukoleko group musabireke waka mubo mubiranga church zibatamye si nsonga ekyo si kibi Bible egamba bwe bakwata Petero ngate n'okubanoonya babanoonya tebaddukira mu church tebagenda mu church Bible egamba ne beggalire w'omuweereza omu ew'omukristaayo ne beggalire wa bulaza gundi ne beggalire waka gundi w'omuntu omu ne beggalira ne basaba bwe basaba essala ne zambuka mu ggulu Katonda n'asindika malayika n'agenda kugulira Petero bwe yatambula najja n'akonkona ku luggi bw'ati nga bo basaba ne bagamba mama SFC tunonye batuwulidde nga tusaba ebiseera ebyo ng'okukwata ng'osaba ne bagamba bannange musirike military etunonye n'abagamba bane mu ggulu ne bagamba tuwedde bagenda okugulawo nga Petero ne bamubuuza ovuddeyo otya nti malayika yandeese era nkomezaawo ku muti guli wali ekyembanga wali wankomeza n'angamba nti nno genda Katonda okuwulira essaala zaabwe baali wa bulaza gundi kati mugendeke wa bulaza gundi oba wa sister gundi musabire eyo mbabuulira nsigadde nze aposo kusande embeera aposo siba ASP ekyo mukijjukire nnyo mukikwate nompita ASP kusande nenkukwatako ojja kundaba mukama bawo omukisa mbaagala nnyo mu mukama waffe Yesu I sign out and I salute you all ate aposo asija kusalutinga mukama bakuume mweraba